Dictonius nga tuli wano mu Oluso gwa Buganda wano mu Lubiri Katikkiro alambula abapoliisi ekyabawala mubeeramu obuweebwa ennaku zino abaana abawala bakaaba tebabawa naye bakiva ku nsonga gye bayita nga tebabalambise omwana ng'amaze okugwekirira yajja mukyala najja n'ayimirira mu kisasi n'anaaza omwana tuli wano mu Oluso mu Lubiri Mengo singo yaleese okusobola okweyangalira n'abantu babeera tulaba nti kookolo yafuuse kookolo naye tumanyi nti obubeera buno bwe bumu kubireeta kookolo yensonga lwaki tukubiriza abantu baffe bonna okuddayo bafumbire enono yaffe tufumbire mu ndagala era yemmere yaffe taata gyaliko ne bakyala be nganze bendikabiite nange embeera wano nga ntudde wano n'omwami wange bali n'abaana balina amanya gabamanyi abajja mutumanye era kabugo kakadde bakazi bajja era nze Dr. Zaituni Yahya baboola mwavu nga baboola mwavu sebo taata nga ekiwangwa n'ennono kyaddu ndowooza nti banaafuna omukisa nemmere naye lumondo ono bamufumba nga tebamuwaasa ekigambo mpale kyava kufumba lumonde nga ayambadde kale mwebale banaye okwolesa nsanyuse nnyo era kansubire nti babagala okubonera ab'ekyaddondo babalabye Dictonius tuli wano mu Oluso wano ssaza ly'Ekyaddondo boolisizza okufumba oluwombo mmere eŋŋanda n'abakyala b'omwami yawangula muki mu ssaza muki omwana wali omuto obwosi okwatako kukwasira Mama amannya ani? Amannya Rehman Nambozi. Era ssebo nze nasiima okukola Ssaabasajja Kabaka era nensobola okwolekera wentusobola okulotobera Katikkiro. Lwasimba baŋŋamba nti luzise bwonoonese waggulu wali oluliko engabo
era nze nasooka okuwa omukago omubiri kati eno ensaka giwayuluseze etegeeza ki? ensaka eno gye tufumbiramu emmere enva zaffe eri gy'olabye gye tuteekeddemu emmere ennyama ng'abaana bafe bagenda tusaanikirako kuno bino binyeebwa byaffe bizungu byabeeranga ku muti waggulu era biwanikwa ne bigwa wansi abaana ne tulya ne tuba kati ku muti tebikyabeerayo? bibeerayo semerange gyebyeamutamba gyekibuga ekyabayibaddewo. Saza bano b'essaza ly'Essese Entuula tuli mu Mwoleso. Namaganda mange yeddiranga bibannange tweyanziza webale kuyigiriza mwana kukola genda mu maaso omanye okulima emwana mwebalire ddala bantu mubafalansire era sikole basomesa basesira ku mulama kalungi collection zakugamba mwebale kansubire kubayigiriza mubabikola bannamwaya gundi abatumira mwamuwa abe mukiizi buli ku makya atumira abe munnamwaya Katikkiro wa Buganda Nijinya Nabigi ali mudaala ku mudaala kitegeeza ki nti buli exita yonna ibeera mu mudaala gwo ne eppeera lino nze buli kibala nkikolamu wine. Nina ow'eppeera, nina owa sour soap. Every sip kills a cancer cell in your body. Oweekitiibwa products will not die. mugamba kirete mwebala okujja mukola amapeera wine kwali kwe nyirinyini kakasa namwe mugenda kuyiga bintu bingi eyamba n'abalimi beyensansa tulinamu kampani etunda ebijimisa ebyembali tebayita kasugro tuli balimi tulinamu tulima ebinazi ate nga tugakola obuyamba omulimi omutonotono ako nga kasobola okulima emu omuntu nga ekoleseza yekka oba n'okuyamba abalimi abalala abaaba mu mirala
tulina eggaali amaanyi ga kikugu ziyambisibwa ate owekitiibwa yamutwala kubanga yakusi ebiri kimu ku ekibi kengere badde ndudu okuloba ddayina sikyabiira nekengere mubijja mu bigimusa mubijja mu tunazi tubijja mu minerals ekigimusa tukikola okuva mu minerals kisobola okulabika kiyambako okutereka olunyi kuba olunyi mu ttaka luzisinga okuba nga lukisunguwa nnyo era weesanga nti ebiriisa ekirime kyekisobodde kubifuna olw'olunyi so twajja ne calcium alabike nti asobola okutereeza ettaka lyaffe lijje bujjanga bwe lyali kifo mwebale kansubire nti abalimi babitegedde eneggaali Bina chaja yayo nga olaba ya PC yate eno batwe bulungi n'otega wali masanyirazeko n'okyali tambula ate nga tulwanisa carbon emission mu moto senga omuntu evaluddawa eva badachi naye nga twasembulingira wano eggaali zaffe tuli wano ne Kenya ne Rwanda tujja kubirondoola Tunesigala tuli wano mu Lubiri mwolesa gwa Buganda Katikkiro leero azze kukutongoza mu butongole naye nga gwatandika olunaku ingira n'olunaku olwokutaano olwomukaaga leero Mande ono mwolesa gutuli mwana bano bwolesi bw'ebikoleka ebyenjawulo ebeera wansi mu ttaka ng'erina mineral eya calcium. Fertilizer zino kati nga phosphorus naye mayinja kyekibune calcium afono mayinja etuprocessinga etugrindinga then etukola granules alimu ekirungo ekyo kya calcium magnesium ne carbon because we take it to the laboratory and they test these minerals okulaba whether it can be able to help okulaba nti bijjamu ttaka. So scientifically that is behind of that. Okay. Sure nti ebirungo ebiri muno bisobola okutereeza ettaka ne birijjamu olunnyo ebirungo byonna ebiri mu ttaka ettaka ne lisobola okulabika nti bibifuna bulungi. Okay. Ettaka lyaffe ebirime tebisobola kukula bulungi olunnyo we luba nga so calcium ono ajja kunaaliza ettaka lyo alikomyewo nga bwe byali kente bitandika calcium ekyamu kyankizo nnyo olaba naffe amanyo gaffe calcium amagumba calcium kyeva olaba nti n'ekirime okusigala nga kiyimiridde okuyimirira nekisobola okwewunda obulungi kati nga ku mmwanyi empeke nesobola okwewunda bulungi kiba kirungo kyaki kya calcium. Okay. Okay, sebo mukulu kati kampuni eno bagitani? Kampuni bagita Chiromo Fertilizer product yaffe gye tusingira ddala yegirana ebino ebya ku tractor zirima. Yes. Okay. Kati ffe tusangibwa Luzira Port Bell Road Akamba Uganda bose batusanga ku 4 ways asotuka ku 4 ways Luzira 4 ways eri after Luzira Luzira Port Bell Road after Total yasangawo gate ennene emmyufu eya 4 ways bose batusanga ku Akamba Uganda abantu abangi bamanyi nnyo Akamba Uganda Akamba eri after Lufra awo tosobola tusanga ate ebitundu ebirala basobola basanga ebitundu ebirala wonna mu Uganda gye tuli mu Arua tuli ku
tuli Arua, tuli Masaka, tuli wonna osobola tusanga ate n'essimu yaffe osobola tukubira ne tukuweereza ebigimusa bino. Nambimo eri 0757769790 osobola kuweereza kuwanga lyonna wooli. Okay, amanya ani? Amanya Patrick Musana. Okay. Itonis Uganda banono abatunda bigimusa ate ne tractor eziyambako mu kulima nima eyangu omulimi nga takozesezza akakombe. Tuli Moleso zimwe ku tractor eziri wano Moleso zikampuni ezibataga ebyobulimi. Gisindise kweli enamba gy'obadde ompadde. Kozi kati mwe mwaki? Bagana nkireeta. Mukola mirimu ki? Ffe ekibiina kya Ssaabasajja Kabaka ekiyoyoota embiri n'ebiwu byatuulamu byakozesa naddala ng'alambula Obuganda. Kugamba bimwe muzimbe bino ebiwe tuli okulaba nga Ssaabasajja ali ku mikolo bajja amatikira nga atudde ku Namulondo atudde mulimu bakiyita kiwu? Kiwu. Okay. Atuyanze. Wano mulubi bano bali bakola omulimu egy'okuzimba ekibu kya Kabaka nga kyatuulamu awo kiba ekiwundu obulungi kibanga ensiisira ekibeera ku mikolo egyo gy'amatikkira giba oli mu lubiri eggwanga Buganda eggwanga lyaffe okwetono ensi zonna olwa Buganda lyaffe ekitiibwa kya Buganda kyafata naffe tukikumenga. Oh Uganda, may God uphold thee with that we always stand. Kansabe Venerable Tewanyana okuva musumba bw'ekazo atwebalize Katonda olw'ekitundu kye kubanga osobozesezza olunaku luno era okuva omwoleso oli gwatandika ne leero era ne lukunaakoma tulabye ebigambo bingi ebikulu abantu nga basizaamu nnyo omwoyo okukola natukwebaza lumuddu w'ekitiibwa Katikkiro bw'alambudde abantu bano bonna era n'okubazaamu amaanyi. Tusaba atubulira okubeerawooko muffe ku mukolo guno omukolo nga gukulwawo mu butongole era abantu bonna bafune ekyokuyiga ate baganyulwe mu bigambo byonna. Kale kola ebisinga obukulu naffe tunaasanyuka mu Yesu Kristo Mukama waffe. N'abasigadde nsaba kanisatu Nyoleso gyandibadde gisingawo naye nga bwomanyi twatataganyizibwa ekirwadde ekyaluma amawuggwe Moleso wano mu lubiri Mengo ase omusajja wa Kabaka muzze okwolesa tulaba bimu bwawadde ku Katikkiro kakunywa ki kano kakolebwa muki? Amanya gange nze Edmund Andrew Maviri ndi musomesa mutendeki ate ndi mulimi nima ebibala kati mu bibala bino mwenkola wine nina ebika bya wine 12 buli kibala nkikolamu wine gwempe ekibala nze nkuwe wine kati bwenva ku ekyo ninaze tuyita fermented beverage kawa nkola kakawa kano kali very herbal bw'okanywa bwoti obanga anywa kyaya nnyogoga naye kawa omukufa obufi
era tojja mu lubiri muno n'otanoonya kakaawa. Nkola wine mu ffene. Ffene naye akolebwamu kawayini. Awooma. Nkola wine mu pineapple. Ono abantu bangi bamukola. Naye nkola wine mu kitafeeri. Bino byonna nabirima. Nina eka 40 ag'ebibala eriweere. Nina wine ava mu guava, epeera. Kakati ng'ebyo byonna obigyeko wines ozigyeko kola ag'obulamu. Amajaani gakolebwa mu ki? Okugeza kati gano ngakola mu kye bayita L-dopa bean, nenzijjako green tea, nzijjako ebikoola ebyo nembikolamu amajaani. Mukuna Prurians green tea senga ogenda ku neeti n'onoonya akantu kano akatini bwe kati kakoota kaako kagula $115 kugamba zino zaabadde $600 naye nze nkatunda emitwalo 2 gyokka kuba ndi wano waffe. Ate nkyalina okuyigiriza abantu obulungi bwa mukuna. Gajja mu mukuna. Yes, mukuna kiki? Bagiyita L-dopa bean. Kyekyobutonde kyokka Mukama kye yatukolera ekirina dopamine. Dopamine kirungo kikolebwa bwongo obwo. Singa kikendeera ng'otandika okunyiiganyiiga bano bagamba atuuse emyaka egy'entondo otandika okwerabira n'okukankana kye tuyita Parkinson. Naye bw'onywa amajaani ago oba obuugi buno onset ya Parkinson oba ogijjeewo, entondo oba ozirese. Obuugi buno bulimu ensigo za ffene. Njagala ojjukire nti bw'walinga omwana omuto tewalwalako ku bulwadde bwe bayita infection. Infection ziva ku low immunity. Bw'ogenda mu kyalo toyinza kgenda ku health center n'osanga bwana butombo bulwadde. Nedda, tebulwala kuba busibirira ffene. Ate ne bwokya n'ensigo ne buzirya. Kati buno mulimu ensigo za ffene, mulimu n'eyo L-dopa bean ne chocolate. Bw'onywa buno obuugi buli famire yonna yandibaddemu akuugi kano. Kano bw'okanywa tekikwetagisa genda kunoonya health supplements ndala zonna kubanga it is a powerhouse. Tulina amajaani amalala mangi gano ga kitafeeri. Kitafeeri is the best anti-cancer. Tulina gwe tukola mu jack bean, tulina gwe tukola mu guava. Ebikoola eby'amapeera ddagala. Naye gw'atalina ayina ennimiro genda ogye ebikoola 20, gattamu eby'emiyembe, gattamu eby'ebitafeeri, gattamu eby'ovakkedo, ofumbe onywe. Kati genda ongakolera ba flat abatalina miti gya bibala waka nengakolamu ensaano era ojja gasanga mu buli supermarket. Kati amajaani gayamba gatya ku mubiri gw'omuntu mu bulamu bw'omuntu nga kati mu bulamu bw'omuntu the richest source of vitamin C is the guava. Abantu balowooza nnyo nti enniimu yeesinza vitamin C naye guava yeesinga. Bino ebikoola bw'obinywa bikola kye bayita biprotectinga retina against damage. So your retina is protected by just leaves here. It is anti-aging. Skin, hair and nail doctor. Enviiri, enjala ne skin yo olunywa bino oba onywedde musawo. Tulina ekyomugaso ekimu ku bisinga kye tulina ye Prunus africana. Abantu bangi batunda Prunus africana naye soono ono alimu ebirungo 5. Era bw'okozesa Prunus africana waffe nkukakasa nti mu mwezi gumu enjawulo ennene nnyo oba ogirabye mu bulamu obwo. Kaafuka ekiro susu abatasigalayo ogambanga ku bantu abakuze emyaka enlargement you stop it akola ebintu bingi nnyo naye ate buli kikwatagana n'omukyala n'omusajja era kikwata ku mukyala kubanga ate n'omukyala bw'onywa Prunus africana ate era otangira kansa ng'ow'amabeere. Kansa tulina nyingi, tulina eza throat, skin, kati ekozesebwa mu caayi, kuteeka mu caayi. Oteeka buteesi mu mazzi agookya n'onywa ne weetangira endwadde eza buli kika. Tolinda okulwala kwa bbeeyi. Tandika okunywa amajaani gaffe ag'obutonde wejjanjabe. Tusangibwa Seeta okulinaana St. Augustine's Church.
seeta ku kkubo ng'okkirira bwoti nga ku seeta high waliwo church ennene nnyo eringa cathedral eri under construction. Seeta nga odda mu kibuga Mukono? Ngodda e Mukono. Awo we tusangibwa awo wali edduuka lyaffe. Wali amajaani gano within a short time gagenda kubeera mu supermarket. We are under review from UNBS. Naye wayini zaffe zonna gye ziri mu supermarket era tuli certified by UNBS. Ne URA tusasula omusolo tuzimba eggwanga tuwa abalimi emirimu nga batuguza ebibala ate ne tusasula n'omusolo mwetuli. Okay. Eddagala lyaffe lyonna waffe aliko QR code. Bw'ogula eccupa eno teekako buteesi simu y'osikaani ng'akantu kano kagenda kutwala ku website yaffe osome ku product eyo gy'oguze ne products endala ze tulina. Okay. Tusangibwa Seeta kubanga yeri factory yaffe. Bw'oba oyagala essimu osobola okuba essimu ne tukuweereza ekintu kyonna ky'oyagala n'okuteekako bifaananyi byo ng'olina omukolo oyanjula mbaga kiki tuteekako buteesi bifaananyi byo kuno. Otusanga ku 0752 691190 oba bw'osikaninga akantu kano n'ogenda ku mutimbagano ebyaffe byonna obisanga eyo, amajaani gonna, wayini yenna, buli kimu gyekiri. Okay. Yes, sir. Kigenda kitya? Tugezaako Mukama kyava atusobozesezza. Amiina. Tuli mu Lubiri. Mwoleso gwa Buganda 224. News Uganda Siriwagiradi wano mu Lubiri. Wano mu Ggombolola y'e Lubaga Ssaza Kyaddondo. Bino byonna biri wano mu Lubiri. Akawungeezi ka leero yababeereko omwoleso gagadde. Kamange nalina empirani enderuboyi nga tetukkiriziganya ku buti omwoleso guno bwe guba gubeera. Nali ndowooza nti omwoleso guno gwandibadde ku buwangwa na bulambuzi kyokka. Era twenyoola n'okumala ebbanga amuga nti bawule omwoleso gwaffe gubeere ku buwangwa na bulambuzi. Ayogedde wano era kyekyantengula endowooza z'abantu. Bwe ntunuulidde ebintu ebyoleseddwa wano agenze kubirambula kinnakimu okubituukako gye biri ne omuganyulo gw'ayinza okubijjamu ng'abirabye. Ddala okkiriza nti oba oli awo luba yampangulira ddala emidaala egy'enjawulo gye twolambudde. Waliwo ebintu bye tulabye n'abali mu myaka gyange bye tutalabanga oba bye batubuulidde nga tuli mu Buganda oba mu Uganda wano naye nga tetubirabangako, nga kyanditwalidde ebbanga ddene nga tetubirabye, oli awo nakutuuka kuva mu nsi muno nga tetubirabye. Guno gukuŋŋaanyizza ebintu eby'enjawulo ne kubireeta mu kifo kimu, abantu ba Kabaka ne basobola okubiraba ate ne babijjamu emiganyulo egy'enjawulo. Nkakasiza ddala ng'aboolesa ne bw'aba tatundidde wano afunyemu. Nga ayolesa yatera okumazaawo waliwo ebiri wano nange waliwo obukadi bwe ŋŋenze nsaba nyemu. Era omwoleso bwe gunaggwera guno bajja kuba bafuniddemu ddala. Nkakasiza ddala nti nabo bafunyemu. Waliwo ebintu
mbadde njogera ne ssentebe oyo mama tetunnatuuka ku kyabu kituufu tetunnatuuka naye omwoleso guwa essuubi bwe tunagenda tulongoosa n'obukyalimu gye tulaga mu maaso tulabayo. Njala okwebasiza sandibebaziza kubanga be bafunyemu naye mbebaza olw'okuba nti ate senga twabiteeseteese bwe tuti tetutajja twandibadde tuyiseeyo. Mbebaza nnyo okuba nti nabo bazze ne boolesa ate ebyoleseddwa muwoleso. Njala okukozesa omukisa guno okubaka bonna gye bali okukozesa ennaku zino entono ezisigaddeyo bajje beerabire ku bigenda mu maaso omwoleso. Nkakasiza ddala nti anajja mwoleso tajja kusigala kyekimu. Kamange saagala kuwankuuma nnyo kabaka waffe. Pakeeto w'omutima nti naye alina langi girabidde wano. Muganda agamba nti anamma owuwe leka abeebweru balye ow'omutima bw'aba mulidde minisita ng'abayitiriza olugero nti atunda ayolesa amazaawo amangu era nammwe abazze okulaba ebiriwo mu nteekateeka zonna ez'obulambuzi ez'obusuubuzi waliwo ebyobuwangwa nammwe abatenda bannyaabwe okufumba omuwanika w'enkuluza asese omuganda agamba nti atanayitaayita gwolooza maama waafumba nnyo kuba tonalaba abalabe bwe bafumba omala kujjako wano n'otegeera nti ab'ekyattondo bamanyi okufumba naye kye bategeeza mu ekyo nti ebirungi ogenda obiraba bweweekuumira awafunda era olowooza nti ensi ekomaawo. Edda baalowoozanga bano abalunnyanja abavumu nti bw'otuuka eri ku mazzi ojja ggwayo ensi ekomaawo. Bano ba Vasco da Gama abajja eno ne bavumbula nti ensi ekyali nnene. Awo nno mwebale kujja bwongera ebisinga obulungi tebiyinza tusanga mu maka gaffe, ebisinga obulungi tebiyinza tusanga eyo gye tukolera. Era bwe tugenda mu myoleso tuba tunoonya ebisinga obulungi, tuba tunoonya mikisa. Oweekitiibwa agambye nti abadde agenda akuŋŋaanya ku kaadi tukimanyi era batugamba nti omukisa kugira yeetegese. Bw'ojja mu mwoleso ojja kumanya by'obadde tomanyi, eyo mu kyobadde tomanyi mw'oyinza okufunira omukisa. Awo nno nange neegatta ku ddoboozi lya minisita obakoola mujje mulambule mulabe ebiriwo. Buli lw'olowooza nti gwe kyokola gw'okisinga gw'omanyi buli kimu owedde, ebipya bijja kujja tojja kumanya ne gye biyise. Kabaka yassaawo minisitule ey'obulambuzi. Fenna tukimanyi ndowooza abali wano nti obwakabaka bwesigamye nnyo ku buwangwa n'ennono. Ensi yonna byeyagala okumanya n'okulaba, ekyo kye kyategekesaawo kabaka minisitule ey'obulambuzi, kubanga obulambuzi obwaffe obusinga bwesigamye ku buwangwa n'ennono. Emiziro gyaffe kyekimu ku byobuwangwa abantu bye baagala nnyo okumanya, okulaba ate era n'okumanya entegeera y'ebika. Ne bwe mba mbuuzizza abamu ku bano abali wano mu abantu n'oli, abantu abasinga obungi emiziro gyabwe tebagirabangako. Bulundi eno nyinayo babiri. Oyinza okwesanga nti bano bokka abali eno bebaali balabye ku mpologoma, abalala bagyagala tebamanyi bwefaanana. Ndowooza kirungi okweyambisa omwoleso nga guno ebyobuwangwa byaffe, abantu baffe n'abagenyi
bongere okubiyiga kuba kati ebika bingi byolesezza wano ne batubuulira n'otubuulira emirimu gye bakola. Mbadde n'owekitiibwa Wamala enkanga tagimanyi. Ab'omutima bagamba nti ayambalira enkanga ng'akola ati ebbaali, oyambalira enkanga ng'asuba ebbaali olugga ennyanja n'enkanga. Enkanga agirabye n'omumyuka wa Mugwenda Nasserengo ow'omutima ndowooza enkanga abadde yagiraba dda naye ndowooza zeemu n'agiraba. Nezo wali batulaze olugendo omulangira lwayitamu ng'agenda okutikkirwa enaggala. Bameka abamanyi olugendo lwe lutambula? Sira ntono. Okukula n'okwezimba kuli mu bumanyi bw'ow'omutima. Kikyomanyi mu kutikkira kabaka omukisa gukuno babuleezi. Embuuza nnyo abantu bangi gwani n'ambuulira erinnya ekika kyo n'akimbuulira. Naku zino baba banneetegekedde. Luddawa omukulu w'ekika ali luddawa? Bye mbabuulira bituufu. Bangi bajja kwongera okwagala okumanya obutaka bwabwe era nkowoola abantu bonna mu Uganda okwettanira okulambula ebifo byaffe ebyenjawulo ate n'ebifo byonna ebyobulambuzi ne mu Uganda yonna. Waliwo owooluganda lwange yaŋŋamba ng'amasiro g'e Kasubi gayidde. Kwanku Kasubi tolaba bwemwewunyiza ng'abeera wano kumpi wano. Sijja kwogera oyinza okumutegeeza naye muntu mukulu alina n'abaana bakulu ddala. Amasiro egajjagala Kwanku Kasubi. Abaganda ne baŋŋamba nga si baana bato nga bano nga bantu bakulu ne baŋŋamba nti omanyi gwe gusosa okutuuka mu Bulange kati ne muga nti gwe mu Kampala omanyi ludda kubanga kino kimu ku bisinga emba yakyo ennono yakyo naye nga olina gati omanyi nti gwe gusosa okutuuka mu Bulange ne muga nti obeerawo waliwo kutuukako mu Bulange ng'ogyeko luba kubanga enjawulo ne baleka ebyaffe ebyawano mu Bulange buli lunaku bafa Bulaaya ne bajja okulaba Bulange. Naye ng'omuntu wali wano mu Kampala talabanga Bulange. Ensonga ezo ze njagala museeko nnyo kulambula olaba ate mu kulambula mulimu n'ensonga ey'okwewummuza. Okwewummuza obwewummuza nakyo kikulu ng'omaze okuyiga tukwana okubiyiriro gy'essezibwa. Abalala baagala kgenda mu Mombasa tatwala ng'osese ekikutwala ku bbuguma eriringa eryefumbire mu Mombasa n'amasi agalimu omunnyo sese kiki. Mulambule ebifo byaffe, mulambule gende Karamujja. Otuuka ku Karamujja ojja kwewuunya bw'onootuuka ate ojja kuwoomerwa. Okufuna bannabikago emirimu gy'obulambuzi sente nyingi nnyo tekeddwateekeddwa bulungi n'etunzi kyokka ky'otunda ate n'okisigaza. Kubanga oli wajja okulambula akuwa ssente naye Bulange tagenda nayo oba ennyanja ya Kabaka tagenda nayo n'ogisigaza. Amasiro g'e Kasubi osasula okugalaba naye togenda nako. Awo nno bwe tufuna bannamikago abalina embavu ate nga balina obumanyirivu mu kuteekateeka ebyobulambuzi, tujja kubaaniriza tukole enteekateeka etuukana n'omulembe ate n'embeera ate n'ekyetunzi ekyo tukisigaze enjuyi zombi zivulemu. Mbakubiriza mwenna abajjaano okulambula ekisa egiri wano mu byobulimi waliwo ebyomukisa biyitirivu genda oyige, ebyobusuubuzi, ebyobulambuzi, ebyobuwangwa n'ebirala binyoontoko. Kambabuulire kwogera
naye ebbanga lyonna kubeerawo nyiriza olina okukunyiriza omukisa ennaku zino bakusamya ekigambo you have to smell the coffee kisa olina okulaba emikisa mu buli mbeera mwoli tojja buzi wano mu lubiri mwolesa obugaggadde waliwo abajja obuzi waliyo ebidongo ne batambula naye noonya omukisa oguli wano wali balunda ente ebisi biki lwaki ogamba nti ekyokukola kyakukula oguli wano mbe okyuse obulamu bwo endaba y'ebintu moses lutusagwo era wano mu lubiri osobola okusangawo elawundi egende n'ebigambo ebyo nyina essanyu okulangiguddewo Katikkiro tegeezeddwa nti basaba ebifaananyi bisatu tegese ebifaananyi bye Mukama era Watch